Asiyo bamaze ebbanga nga bamutiisatiisa batiisatiisiza famire ye ne bazadde be babadde nga bamugoberera era ku lunaku lwa nomination yawambiddwa. Alupo yawambiddwa ng'agenda okwewandiisa na buli kati tetumanyi gy'ali, famire ye temanyi gy'ali, naye ng'era bino byonna bikolebwa mu bumenyi bw'amateeka nga bikolebwa Anita Mongo mu butaswala. Bigambo ebyo byayogeddwa omukulembeze w'ekibiina ki the National Unity Platform His Excellency Bobi Wine, wabula wakati mu kubyogera yabadde mu bulumi obw'ekika ekya waggulu oluvannyuma lw'okubanga munnakibiina ki NUP ate ng'ono ekibiina gwe kyabadde kiwadde kaadi okwesimba ku sipiika wa Uganda Bukedea ku ky'omukyala akiikirira Bukedea ntegeeza Speaker Anita Among. Bobi Wine yagenze okwogera ng'ali mu bulumi oluvannyuma lw'okuba nti kandidenti waabwe Asiyo Florence yabadde abuziddwawo oba yabadde awambiddwa abantu ababadde tebannategeerekeka, wabula ng'ono yabadde awambiddwa nga ali mu kkubo ajja mu kifo akakiiko k'ebyokulonda we kabadde kasaliddewo okusunsula abo abaagala okwetaba mu kuvuganya ku lwabwa MP obwa Bukedea mu mbeera efaananako bweti. Kati oluvannyuma lw'okuba nti omukyalo ono yabadde abuzeewo oba yabadde abuziddwawo, nzize ku vidiyo eno kutegeeza nti Asiyo Florence eyabadde abuze kyaddaaki amaze n'azuuka. Asiyo Florence mu kuzuuka agaanye okubanga ajja mu kamera oba okubeera nga alabikako mu maaso g'abantu wali ku kitebe olw'embeera y'obulamu gy'akyalimu. Agamba nti akyali mu kutya okw'ekika ekya waggulu, wabula ayambyeko abantu ababadde mu kutya naddala banna NUP ne banna struggle n'abarikodingira voice note, era ng'eneereeteddwa David Lewis Rubongoya ssaabawandiisi w'ekibiina. Sooka owulirize, tugenda kubanga tugitemaatema. It's unfortunate that I'm informing you I may not be able to come to office as you had earlier requested. I'm still undergoing trauma. I'm still recollecting myself. So I kindly request you to give me time. Give me time to conjure myself. When I'm ready, I will surely communicate. I will surely be able to do or to come over to office and we discuss. But at the moment, I may not be able to. Kindly first let me rest and recollect myself. Byo bigambo by'omukyala Asiyo Florence eyabadde azze okwesimba ku sipiika Anita Mongo wali Bukedea, wabula nga talabikidde mu kamera, aweereza buweereza katambi oba ka audio. Kati kankunnyonnyola ebigambo omukyala Asiyo byabadde ayogerera nga abadde abiweereza bannakibiina ki NUP mu ggwanga n'ebunaayira na buli wamu na buli muntu eyabadde mu kutya okw'ekika ekya waggulu. Asiyo asoose kubuuza ku ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Rubongoya, oluvannyuma n'amugamba nti ekyennaku ennyo sisobola kubanga nzija ku kitebe kya NUP nga bwe wabadde onsabye. Essaawa zino ndi mu kukikijjanyizibwa okw'obwongo oba ndi mu kutya okw'ekika ekya waggulu olw'enjega eyantuuseeko. Ndi mu kugezaako okubeera nga neekuŋŋaanya ng'omuntu, nabwe kityo nkusaba ssebo ompeemukko akadde. Nja kujja nga ndi mweteefuteefu era nja kujja ku NUP tusobole okuba nga tuteesa ku byonna. Bye bigambo ebibadde mu katambi Asiyo Florence oba giyite voice note eya WhatsApp gye yalikodingidde ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Rubongoya eyabadde amuyise afazaali ayiteko ku kitebe kya NUP annyonnyole n'abantu engeri gye yawambibwamu Bukedea
n'okuba nti yalemeseddwa okwesimba ku sipiika w'eggwanga nyaffe Uganda. Kati kasooka twongere okufuna ku David Lewis Rubongoya alisi ebigambo bye tebijja kuba byakuvunula bigambo byaffe lya lulimi Luganda. Kandidate waffe Basonde Banyamo bwe twabanjulira wano mbeera gyali mugiwulira kozi n'ekirala abantu babiri be yali nabo ku lunaku lwali agenda for nomination omunga ye Erupe Meshula kati nabo bakandidate baffe omulala bamuyita Ssenyonyi nabo amasimu gaabwe teganaddako bukya batwalibwa mu mbeera eyo up to now tetumanyiwa gye bali. So ndowoozezza nti kikulu nnyo namuwulire eddoboozi ly'omukyala yatusindikidde ng'akaaba ng'agamba tagenda kusobola kubeera wano olunaku olwaleero naye kyatugambye jo nga twogere naye nti bamutadde ku pressure y'amaanyi nnyo nga bagezaako okumukowasinga okuvaayo okwogera ebitategeerekeka ate obutaddamu kulabikira ku NUP. Bigambo bya David Lewis Rubongoya nga annyonnyola nti mwana muwala Asiyo Florence abasajja ababadde bamuwamba bamugaana n'okudda ku kitebe kya NUP. Kati in fact owulidde n'okulya nti Asiyo be yabadde nabo amasimu gaabwe paka nakati tegannaddako ababiri. Kati His Excellency Bob Wine yabadde ku mukutu gwe ogwa X nga alaga obutali bumativu n'ebyabaddewo. Yannyonnyodde ku ky'okubeera nti n'omwana omuwala amanyiddwa nga Alupo Mase Marion ono nga ye yawa kaadi ye n'agiwa Asiyo nti naye yabadde tamanyiddwako mayitire era nti n'essimu ye yabadde teriiko. Wabula olunaku olwaleero omwana omuwala gw'olabye ng'ayimiridde ne David Lewis Rubongoya ye Alupo Mase Marion. Olunaku olwaleero Alupo Mase Marion alabiseeko ku kitebe ki NUP era nga ojja kujjukira nti His Excellency yabadde agambye nti naye tebamanyi waali mukadde we yabadde aripootingira. Alupo Mase Marion bw'afunye omuzindaalo okubeera nga annyonnyola ayogedde ku biki ebyagenze mu maaso. Tukoolako olwokuna we twali tulina okunominatinga bakandidates baffe abasatu aba NUP. Ababiri tebasobola kutuuka ku Electoral Commission naye omu yeka ye yasobola okukola ki okutuukayo. So candidate waffe owa woman member of parliament yawambibwa kwolwo olunaku ng'ava Soroti gye yali asuze. Ebyo bigambo bya Alupo Mase Marion mu kifaananyi kino lwe lwali olunaku His Excellency Bob Wine we yalinga ayanja mu butongole nti Alupo Mase Marion ono ayambadde black omuli akeeru munda nti yali akwasa kaadi eri Asiyo Florence ono ayambadde akamyufu munda ng'ayambadde kooti wabula nga Asiyo yabadde abuziddwawo. Kati His Excellency Bob Wine olunaku olwaleero asitiru ng'ayita ku mukutu gwe annyonnyodde ku mbeera ya impunity. Impunity kigambo kye mba nnyonnyola buli lunaku lwakuba kigambo kiwanvu okukyusa okunnyonnyola mu Luganda omuntu okitegeera batujja kwongera mu abalaba agaliwo okwongera okukinnyonnyoka. Abadde ayogera ku impunity eyalabikidde e Budyope East muna NUP bwe yagaaniddwa okubeera nga ayingira okwewandiisa. Kati kansooke nkulage ku katambi kano akaabaddewo muna NUP yabadde yeesimbye ku Moses Magogo Honorable oweeno ate nga yefufa president engeri gye yabadde mu kwesikaŋŋana n'ababaddewo oba ababadde bamulemesa okuyingira okunominatingibwa. Tuno returning officer Maina Wanita Muteso from Bukedea. So namuwaire order eyokuboneka nti tinominating actually bakisimbye ku vaido lwakuba nakitegerereti okumpusinga ku nomination y'olwaleero. So nzira nsonga gye nsobola okukoba nti neeno lwaki bampandisiisa aye nsuubira nti dibaresire orders edanita nibaawe Magogo gwendi kuvugana mu Budyope East aye nenda okutegeeza ekintu kyala Magogo tujja kubuzaako emirembe mu Budyope East tujja kuboola paka ngoyise yewe Tanzania oje Tanzania yewe sindire we Tanzania nomination form nadiduzaira nakola pre-registration nafuna candidates number a week before my signatures were verified early
I have verified signatures already. I was only waiting to be nominated. Nalinda just nominating. I was supposed to come here yesterday for nomination. The returning officer told me there are many people who booked earlier. Banjina ba bookings nomination yolokusatu. Yankoba nomination yo yalwakuna kusawa ina. By sawa ina mbaire waneno. Ready for nomination. What happened? Instead, by nominating them bantu bala mu bwirogo. Twalinda ku the secretary bankoba niwoli kwira ku. Anan ezakikoleibwa butujire mu lunch time returning officer taize up to closure of nomination. So I think this is impunity of the highest order exhibited by Engineer Moses Magogo ni mukyalawo Anita Among. Oyo ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Lumbuye Awali Muloki eyabadde yeesimbye oba yabadde ayagala okwesimba ku bba wa speaker Anita Among bawe amanyiddwa nga Honorable Moses Magogo. Wabula mwana mulenzi ono agamba nti ebyamutuuseeko nakati akyabirojja. Wabula olunaku olwaleero walabikiddeko ku kitebe ki the National Unity Platform ekya NUP agambye nti Honorable Magogo wamu ne speaker bwe baba bagamba nti balina obuwagizi bungi nnyo kale bakkirize bano babeesimbeko tulabe kiki ekiyinza okubaawo. So owulirize mwana mulenzi Lumbuye Awal ng'ayongera okulaga obutali bumativu ku mbeera eyamutuusiddwako wali e Budyope East constituency. Y'omuntu gwenvuganya Engineer Moses Magogo ne mukyala we Anita Among abasuubira nti bateekeddwa kwesimbibwako omuntu yenna. Naye njagala obagamba nti mubanga mulina amaanyi era nga mukoledde abantu nga n'obuwagizi mubulina mukkirize nomination yaffe tugende mu ring tulabe ani awangula. You have the powers, mulina sente, we have the people. We have the people, mulina sente, ffe tulina bantu. Bigambo bya mwana mulenzi Lumbuye Award eyabadde ayagala okwesimba ku bba wa speaker Anita Among omukulu Honorable Moses Magogo. Wabula embeera eyabaddewo n'etamusobozesa oluvannyuma lw'okuba nti yalemeseddwa mu nnemesa ey'enjawulo oba eyabadde enakuwaza. Kati mukadde keekamu olunaku olwaleero speaker omukulu leader of opposition ayambalidde speaker Anita Among mukadde keekamu n'ayasa n'ekyama. Leader of opposition Ssenyonyi agambye mbu oyo speaker gwe mulaba akola byonna by'akola amazima gali nti yeteekerateekera kufuuka president ow'eggwanga nnyaffe Uganda. Soko owulirize ebigambo bya leader of opposition Ssenyonyi. You see, I have learned from our circles that Speaker Right Honorable Anita Among Magogo has got presidential ambitions. That in the near future she wants to run for president of Uganda, and that's why she is trying to penetrate all the powerful institutions. She has penetrated the Electoral Commission, that's why she can delete her opponents from the voters register. She has penetrated the judiciary. She has penetrated security agencies, and that's why she uses them to do all manner of things. Because, as I have come to learn, she wants to run for president in the near future. Look, my issue is not her desire to run for president whenever, because if she does qualify, anyone that qualifies, it is your right. In this campaign, in this election, there are several presidential candidates of all manner. So that's not the issue. But you want to run for president and you're behaving this way, in a rogue manner. Because this is rogue, this is mafia style. Totally unacceptable. I hope that the people of Uganda are alive to these realities. Some of these things seem like a movie. I saw a letter written by Mr. Museveni about the violence in the LC5. Oyo ye mukulu Ssenyonyi, leader of opposition oba akulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament. Olunaku olwaleero mu bigambo by'abadde ayogera oba by'owuliddeko awo agambye nti yakitegeddeko
nti Speaker Anita Among ayagala kwesimbawo ku bwa president mu kiseera ekijja mu maaso awo, era nti y'ensonga lwaki Speaker ali mu kweyisanga bwe yeeyisa, nti atandise n'okubanga ayingira ebitongole ebya security oba ebikuumaddembe n'abyenyigiramu n'abikozesa nga ye bw'ayagala, era mukadde ke kamu agamba nti kirungi oba kiryokke omuntu okwesimbawo ku bwa president takiinaako buzibu ye nga Joel Ssenyonyi, olw'ensonga nti ssemateeka akukkiriza, wabula agamba nti engeri ono gy'ali mu kweyisa ali mu kweyisa nga bamafiya. Kati agamba nti bannayuganda banaabeera batya era nga ddala balabye ebintu bino ebifaanagana nga firimu. Mukadde ke kamu Joel Ssenyonyi ayogedde ku bbaluwa eyawandiikibwa President Museveni ng'alina bye yali yeemulugunyaako mu mambuka ga Uganda e Bukedea eyo, kati ate ebbaluwa eri mbaale. Kale katugendeko ku mukutu gwa Joel Ssenyonyi okwongera okwekenneenya ebbaluwa gy'abadde agezaako okwogerako atufune obulamu bulukufu bwa byonna, ate munange gwe yali kwagaliwo oleme kubanga osigalira bali ku nsonga ezikwatagana ne information. Eyo post ya Joel Ssenyonyi egamba nti on 26th June 2023, after a brutal LC5 chairperson by election in Bukedea, General Museveni wrote a letter apparently expressing concern about brutality and invading of polling stations by government officials who interfered with the Bukedea by-election. In this letter, he said this sounds like a film. Joel Ssenyonyi agamba nti ng'ennaku z'omwezi 26 June 2023 oluvannyuma lw'okulonda okwalimu embeera embi ennyo abantu bwe baayisibwa obubi, okulonda okwa LC5 okwaliyo e Bukedea eyo, General Museveni yawandiika ebbaluwa nga yeemulugunya ku bintu byonna ebyali bibaddeyo, nga bino byali bikoleddwa abantu okuva mu gavumenti era nga benyigira mu kutaataaganya obululu obwali eno. Kati katuyite mu bbaluwa, ebbaluwa yawandiikibwa President Museveni yeeno gy'olaba. Kati njagala tugigende kigambo ku kigambo, njagala gw'ogitreating ng'ey'obudde obwakati, but njagala okutegeeza nti ebbaluwa eno eri dated oba eriko ennaku z'omwezi zaali 26 omwezi gwa June 2023, ekitegeeza ebbaluwa egenaweza emyaka 2 mirambirira bwe giba nga teginawera nga gyaweze. Kati yaliko State House, baali bagiwandiikidde Brigadier General Henry Isoke, Head State House Anti-Corruption Unit, ono nga yali yakulira Anti-Corruption Unit eya State House, Head State House ebiseera ebyo. Kati wuliriza egamba nti a brief on Bukedea District Chairperson by election held on 14th June 2023. Yali ayogera ku kulonda okwaliwo nga 14 June 2023. Ebbaluwa yawandiikibwa President Museveni. I have got some disturbing information about the recent by-election in Bukedea for LC5 chairperson, where our NRM candidate won with 91% and the voter turn-up was 87%. I was of course happy for my party to perform so well. However, I'm now getting information that government officials on the night of the nomination invaded the house of Mr. Omago, confiscated his academic papers and stole shillings 163 million from him so that he could not be nominated the following morning. Mubaluwa eno President Museveni ng'agamba nti nafunye amawulire aganakuwaza ku kulonda okwabadde Bukedea nga balonda chairman wa LC5. Candidate waffe wa NRM yawangudde ebitundu 9 ku buli 100, wabula nga abantu abazze okulonda babadde ebitundu 87 ku buli 100. Wuliriza, candidate wa NRM yawangula akalulu n'ebitundu 91 ku buli 100, wabula nga ate abaali bazze okulonda baali ebitundu 87 ku buli 100 ebyabalina okulonda. President Museveni n'agamba wayi nabadde musanyufu olwa pate yaffe okubanga yakoze bulungi, wabula ate amawulire gende mu kufuna galaga nti abamu ku bakozi mu gavumenti bagenda ekiro ekyoku nominating oba ekyokubeera nga basunsula abaneesimbawo
ne balumba amaka g'omukulu amanyiddwa nga Mwami Omago ne babba empapula ze ez'obuyigirize ne bamubako n'obukadde 163 era n'aba nga tasobola kubanga asunsulimwamu olunaku olwaddirira. The EC had to extend the nomination days when he appealed. Nti akakiiko k'ebyokulonda ne kabaliriza nga kalina okwongerayo ennaku mu maaso oluvannyuma lw'okubanga Mwami Omago ono yeekubira enduulu. Even then, when he went for nomination, he was attacked at the gate of the Electoral Commission. Nti tebyakomaawo omukulu ne we yagenda ku lunaku lw'okubeera nga asunsulwamu baamulumba ng'ali ku geti y'akakiiko k'ebyokulonda. Come election morning, government officials invaded the polling stations and voted on behalf of the voters. Nti katale n'olunaku lw'okulonda we lwatuuka okumanya omusajja baamuyisa mu kaseera kazibu. Abakozi mu gavumenti baalumba ebifo ebironderwamu ne batandika okubanga balonda ng'ate abalonzi si be bali mu kulonda. This sounds like a film. President Museveni mu baluwa eno yagamba nti naye bwe yawulira bino nga binnyonnyolebwa yali awulira nga awulira firimu. However, I want to be sure that Uganda does not go back to the crime of 1980. Nti wabula nagamba nti ayagala okukakasa nga ye President Museveni nti Uganda teddayo mu bikolobero byakolwa mu 1980 with Muwanga elections that forced us to go to the bush. Ebyaliwo mu kalulu k'aba Muwanga akabasindiikiriza okugenda mu nsiko. Therefore, investigate these claims and if any criminality was committed, take action and report back. Such actions are not only electoral offenses, they are so criminal. I am therefore directing you to handle the criminals. President Museveni n'agamba nti banoonyereze mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu era we bazuula nti waliwo obumenyi bw'amateeka obw'amaanyi obwali bukoleddwa. Yali ayagala omukulu akole mu bwangu era mwe n'alipoota. Nateekako omukono pulezidenti w'eggwanga lino Mwami Yoweri Kaguta Museveni. So eyo ye bbaluwa Joero gy'ayogerako President Museveni gye yawandiika nga yeesammula n'okwewuunya ng'alaba alaba firimu oluvannyuma lw'okuba nti e Bukedea y'abasajja baatulugunya omuntu eyali yeesimbyewo okutuusa ku byonna nga w'obiwulidde. Kajjo Ssenyonyi yabadde ng'alaga nti bino tebyakomaawo kati ate bikomyewo nga birabikira ku omu ku bantu bennyini ab'omukulembeze w'eggwanga, and that is none other than the speaker. Kale ey'emboozi tulabika tugenda gikomekkerezaawo bati njagala tumalirize n'emboozi eno muyinza okuba nga temwagitegedde. Waliwo owa NRM yafudde ye mukulu gw'olaba ku screen. Omukulu gw'olaba amanyiddwa nga Joseph Muyonjo. Ono yabadde yasunsulibwamu okubeera nga yeesimbawo ku kaadi y'NRM mu bitundu by'e Butalejja eyo. Yabadde ayagala kwesimbawo nga district chairperson oba LC5. Era akakiiko k'ebyokulonda kaamusunsula bulungi. Wabula omukulu yafudde abadde Butalejja. Omukulu ono amanyiddwa nga Joseph Muyonjo. Abe Butalejja bamumanyi. Era omukulu ayogerera akakiiko k'ebyokulonda amanyiddwa nga Julius Muchunguzi. Yagambye nti akakiiko k'ebyokulonda kagenda kuddamu kasunsule abaagala okwesimba ku kifo ono kye yabadde asunsuliddwako. Era ng'ennaku z'omwezi 27 n' 28 z'ennaku empya akakiiko k'ebyokulonda ze kaataddewo bagenda kuddamu balonde. Wabula bagambye nti abalala be baasunsula n'ono eyafudde bo ne we batajja tebeetaaga kuddamu ate kudda kukolebwako nomination nate. So abakulembeze ba NRM e Butalejja paka nakati baaguddewo enchukwe. Bayitawo omukulu ono Joseph Muyonjo yali abaddeko mu kifo kye kimu mu mwaka gwa 2010 mpaka 2016. Era nga bagamba okufa kwe yafiiridde wali ku Masaba Wing Mbale Regional Referral Hospital. Abadde bambi mulwadde okumala akabanga. Era bagamba nti abadde musajja ennyo akunga abantu okwagala NRM
n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo but akakiiko k'ebyokulonda kagambye nti kakaddemu kasunsule. Njagala kutegeeza ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti balina package y'omwana adda ku ssomero ogenda kukyalira mwana ku vidi bakubireko bagambe njagala ku package eyo byokulya nga daddies binyeebwa mawogola bagiya decorated donuts cupcakes n'ebigwa mu line efaananako bw'etyo. Osobola n'okuba nga bakubira ku 0709 787508 okubeera ng'okola orders zo mukwano gwange. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG balabba omulimu gwabwe gwe baakuguka gwakuba nti basiiga langi. Olina ekizimbe nga langi yakyo ekaddiyiridde oyagala kukiza bujja oba omaze kuba ng'ozimba buzimbi kizimbe ng'oyagala nakyo kubeera nga kisiigibwa langi. Kubira Alson Painters UG ku 0705 193636 balina abakozi abawerera ddala era abakugu mu nsonga z'okusiiga langi. Njagala okutegeeza nti aba CD omusunsuzi ly'erinnya eryange. Nagamba nti YouTube channel kwe tubeera ne tukuweereza emboozi ezifaananako nga eno n'endala yeno yennyini eyagaliwo. Information yaffe munaye tugireeta mu bujjuvu bwayo ate mu butuufu nga bweri. Tetugattamu yadde okutoolamu ekintu kyonna. Kitegeeza nti omukutu guno gwesigika nabwe kityo likinga video era commenting or subscribing. Aba CD omusunsuzi is my name. Thank you so much for watching.